Yes, Red Zone TV kwoli webali kubanga otugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nyongero baniriza mwenna abakyatugoberera oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga tetuliiwo nga tetubaweereza kati tukomyewo tubeere nga ate tubatuusaako ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Tanaba kubanga osubscribinga ku channel eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification abere nga tomisinga nsonga yonna bino byenjagala okubanga ntandika nabyo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 30/4/2024 Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tiimu yonna ey'obukulembeze bw'ekibiina ekya NUP balonkinze era kye balonkinze ngenda kubanga nkikuwa bulungi nnyo. Bagenda kubanga baregisteringa ba members ab'ekibiina ekya NUP okwetooloola eggwanga lyonna. Eno si ye countrywide tour wabula countrywide mobilization y'okuregisteringa ba members abapya mu kibiina kya NUP nga bano bagenda kuba baweebwa kaadi okuviira ddala ku byalo byabwe n'ebintu ebirala nga bwe mwabiraba ebyadde bigenda mu maaso. Tiimu yonna yabaddewo amawulire gonna gakwasaganyiza ensonga eno era buli yadde agoberera emikutu egy'enjawulo ateeka okuba nga yabirabye. Njagadde nange olwaleero ntandike n'ensonga eno oluvannyuma lw'ebbanga nga tetubaweereza tukomyewo tubeere nga tetubawa ekyabadde kigenda mu maaso bwe bitu bwe byabadde kanzije tubeere nga tweyongerayo. Commander 0001 bagitaddeko omukono mudemo bwotemi yekisiro oyo yasooka Commander 001 mwene mubuze structures z'ekibiina ne road map bagenda kufuna kati road map tujja banaye mwetegeke kati tujja tusimbudde damu oyo 001 era babyeyi tasemani oyo 001 Mwenye mulinzi namba ya simu adui nani? Adui nani? Tusonge mbele, songe mbele, amini, tusonge mbele. People power, our power, NUP, and everywhere. Is at this juncture that I want to announce that we are soon going to be starting the phase 2 of our nationwide tour, and we're coming to you. We're coming to you not technologically, physically. Those in Ireland, we're coming to eat Malewa. Those in Western Uganda, we're coming to eat Jabo. Those in Jinja, we're coming to eat Maido. Those in Central Uganda, we are coming to you. Everywhere we are coming to you. Please encourage. So
So please go and set the ground. Go and make preparations. We are coming to turn that constituency upside down. We are coming to it. And I want to say that I hereby launch the nationwide membership registration drive, and let's get to work. People power, asante sana, coordinator we, everybody sebo, asante sana, Northern Uganda, apoyo tukwa, apoyo mate, awa westi, everybody muno, oya bakami, awa isa, everybody ino, manyarana, yo, adui nani, tusonge mbele, lakini tusonge mbele, tusonge mbele. People power, our power, NUP, and everywhere. Is at this juncture that I want to announce that we are soon going to be starting the phase 2 of our nationwide tour, and we're coming to you. We're coming to you not technologically, physically. Those in Baren, we're coming to eat Marewa. Those in Western Uganda, we're coming to eat Shabu. Those in Jinja, we're coming to eat Maido. Those in Central Uganda, we are coming to you. Everywhere, we are coming to you physically. So please go and set the ground. Go and make preparations. We are coming to turn that constituency upside down. We are coming to it. And I want to say that I hereby launch the nationwide membership registration drive, and let's get to work.